mwaka 2018 Susan Magala yawambibwa abantu abatategerekeka era ab'enganda zino bamala akabanga nga bamunoonya wabula nga buterere. Oluvannyuma bawamba Susan Magala batandika okukubira ab'enganda z'amasimu nga babasaba ensimbi okubaddiza omuntu waabwe nga mulamu. Kyokka bano batandika okukola ebikolwa eby'ettima bwe basalako Magala engalo ne bazisindikira abooluganda lwe nga batiisatiisa okubawa ensimbi n'oluvannyuma ne bamutta, omulambo gwe ne bagusuula mu kitoogo. Ono poliisi eriko abantu be yakwata mu kugiyambako okunoonyereza okusobola okuzuula abaali emabega wa bino. Kati olwaleero abantu 9 be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Alex Agigi n'abasomera emisango egibavunaanibwa okuli okuwamba omuntu n'okusaba ssente okumutanga mulamu wamu n'ogw'okutta omuntu. With the offence of kidnapping with the intent to procure a ransom contrary to section 243(1)(c) of the Penal Code Act. Abavunaanibwa bali 10 wabula 9 be badde mu kaguli oluvannyuma lw'okuba nti 1 asooka ategeerekeseeko eri akasajja yayimbulwa ku kakalu. Abalala kuliko Lubega Yusuf, Wasa Hussein, Salimu Zamil, Kalyowa Abubeka, Kisalita Muhammad, Kato Hassan Miro, Bukenya Ismail, Buvumo Abbas Musa ne Hajara Nakandi, kyokka emisango gyonna bagyegaanye. Nakandi Hajara, Chewora Abubeka, Kisalita Muhammad. Wano oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Irene Nakigudde lusabye kkooti erongere omwezi gumu nga lweteekateeka n'okuwa bannamateeka b'oludda oluvunaanibwa ku bujulizi bwe bagenda okwesigamako mu musango guno. Wano avunaanibwa ow'okuna mu musango guno Salimu Zamil ategeezezza kkooti nti bamukwatira ku muzikiti ng'ava okusaala, bw'atyo n'atwalibwa ku kitebe kya CMY era n'atulugunyizibwa bya nsusso. Twatulugunyizibwa n'ekikolo ekyawaggulu n'okutulugunyizibwa kwonna okutuukira ddala abamu ffe era nze natuuka n'okugamba banteekako omudumu gw'emmundu era nkusaba essasi n'ezirika. Kyokka ono omulamuzi amusabye okwemulugunya kwa kuyise mu bannamateeka abamuweereddwa kkooti. Kkooti etaddewo ennaku z'omwezi nga 2, 21, 22, 23 ne nga 24 omwezi ogujja okutandika okuwulira omusango guno. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale kakati ng'ensi yonna yeegattidde wamu